Mama Esther Ssenyimba ne bamama Bishops mwena, Reverends family eya Dr. atuvudde ku maaso Ssenyimba, abakungu mwena aba gavumenti ya wakati, abakungu bazzi mwena, kitalo nnyo, kitalo ddala ekyokuviibwako omuntu omuyivu bw'ati, omuweereza, omukuŋŋaanya, alina ebitiibwa ebingi ennyo. Buli muntu yenna ali wano mu kukungubaga eyandibadde yeegomba Mukama Katonda okuba ng'abimuwa. Kitalo nnyo, naye twebaza Katonda olw'ebbanga Mukama lyamutuwadde. Twebaza obuweereza bwonna Mukama bwamukozesezza. Oweekitiibwa Deputy Katikkiro abyogedde ebibadde ku mutima, nga neebuuza abigasse atya byonna. Nobeera ng'oli muweereza wa Katonda ku level gy'abaddeko, nobeera ng'oli muyivu ku level enobwa profesa, naye ate nobeera ng'oyagala obwakabaka bwo era ng'oli muweereza ku level eya waggulu ennyo. Ate ne tulaba nga ne maama bw'avuddeyo okwogera ate naye talabyewo nga olw'okuba omwami abadde komite ku mirimu gyonna. Ekyo ekirabo tukyebaza Katonda. Abantu batono nnyo Mukama baakiwa, yeffe bannamukono nga district naye n'eggwanga lyonna okutwaliza awamu. Tumwebaza omulabirizi ow'okubiri owa dayosisi yaffe eya Mukono, ebirungi byonna bye yakola okulaba nga Mukono eri kyeri, ng'asikira omulabirizi nk'oyooyo, n'ata tabusi kifaananyi kya Bishop Nkooyooyo, naye ate n'ayongerako obwongezi Mukono paka gyetuuse tukyebuuza. Yatukolamu omulimu ogw'enkulaakulana, yali omuntu asalawo ng'Oweekitiibwa Deputy Katikkiro bw'ayogera. Abantu n'abalina ekitone ekyo batono, abantu bwe basoma ate ne badda ewa Katonda okutuuka ku level tebatera kusalawo kubanga tebaagala kunyiiza bantu. Naye omuntu anaakulaakulanya olina okumanya nti olina okwogera ekituufu. Abantu balikiraba ne wegiba myaka 10 oba 20 naye nga gw'olaze ekituufu kubanga oleka omukululo w'oyise. Omukululo ogwo Mukono dayosisi kwetambulira. Bwe nali nsoma obusomesa nabusomera ku Ly'obulamu Teachers College Ndeki. Omutandisi owa Ndeki University yali Profesa Kironde, naye Dr. Ssenyimba asikira Profesa Kironde. Politics teyali mwangu Oweekitiibwa Archbishop, naye decision making as a merit eyamuweebwa yakozesa obukulu okulowooza okw'ekika ekyawaggulu, expertise ey'ekika ekyawaggulu y'Endejje University emulaba obwaliiro. Kubanga okusalawo okujja Ly'obulamu Teachers College mu bizimbe okuteekamu Ndejje University kyali kizibu nnyo kubanga ba actors, ba stakeholders, ba tutors abali mu Ndejje University eyo nabo yeyali nsagayivo bwe baali bakola ebyali ebisimbe byabwe ba students abazadde, naye yayimirira n'alaga nti tusobola okutransferinga Ly'obulamu Teachers College tunakaseke Ndejje University eyimirira. Ate wabadde expertise ey'omuntu ali mu science department, si buli university gyesobola okuyimirizawo department ya science and technology, naye olw'okuba
okuba abadde profesa n'ayimirira n'akiteekamu amaanyi n'aleeta abakugu n'egyo yunivasite n'esookuba ng'erina department eya science and technology. That is a good thing to talk about. Ffe abaweereza mu gavumenti ya wakati tukole ki? Oluvannyuma lw'obuli muntu okuvaayo n'anyumya ebirungi ku mwami ku mukulu Katonda bw'atuyiseemu olwaleero gwe bwe weekuba mu mutima okoze ki? Katonnyeza ekifo otadde ku nkulaakulana y'ekifo ky'otuddemu. It is a calling. Mukama yakuyita oli kansala, oli chairperson wa LC1, oli mukungu wa baffe Ssaabasajja Kabaka, oli mubuulizi mu kanisa, oli muyimbi mu kanisa. Olunaku lwo olufaanana nga luno tulinyumya mboozi ki? Tuliyogera ki? Tuliyogera olw'okuba nti omufu tebamwogerako bibi, oba tuliyogera ddala nga bitwogera bituufu? Nze ng'omuweereza wa His Excellency the President mu Mukono ngamba ntya, this is the time to turn around. We should change as leaders. Tulage impact, twogere ebituufu, abantu tubabuulira amazima. Ensi yeetaaga okudda eri Mukama, ensi yeetaaga okuba ng'eri corrupt free, ensi yeetaaga okulaga results. Buli omu waali, kuba si buli muntu kyagenda kuba bishop, si buli muntu kyagenda kuba reverend, si buli muntu kyogenda kuba RDC oba mubaka wa parliament, naye mu kifo ky'otuddemu kiki ekyo ekiri tangible, kiki ekyo ekiraga impact, kiki ekyo ekigenda okulaga omukululo wayise n'okubeera mu kifo ekyo. Nsaba Mukama Katonda twebaza ebirungi byonna Dokita byatukozeemu, Profesa byatukozeemu. Twebaza abafunye omukisa okubeera nurtured by him. Twebaza olwa legacy, integrity, professionalism byayoleseza. Naye naffe tusaba Mukama tutugabireko ensi esobola okukyuka. Katonda n'ensi yange nsigale ndi Hajjati Fatuma Nabitaka Ndisaba, omubaka wa president owa district yange. Do you have a business trip, a study tour, a vacation, or intentions of enjoying the unique tourism sites? We introduce to you Buvuma Palm Resort in Buvuma Islands, a unique place to be for all your accommodation needs with spacious cottages, well suited in a good environment, overlooking a serene ecosystem with a rare view of Lake Victoria right from your bedroom. While at Buvuma Palm Resort, you will be treated to free sights and sounds from different bird species, monkeys, and a magnificent view of attractive rocks, palm oil plantations, boat cruises, forest walk, bicycle riding, among others. Buvuma Palm Resort has first-class conference facilities with a unique taste of foods prepared by experienced chefs. It is located in Buvuma district on the main island near the district headquarters. It also boasts of a helicopter landing pad and a playground. On your way to Buvuma Palm Resort, it's just 88 kilometers from Kampala city center to Chiindi landing site, and it's 30 minutes travel in a boat to Buvuma. You are welcome as you take the best experience of traveling on the waters of Lake Victoria with the available sailing means with either passenger boats or the magnificent modern ferry, the MV Palm. Buvuma Palm Resort has so far been a dear destination for dignitaries, including prime ministers, ministers, parliamentary committees, but above all, the Katikiro of Buganda, Charles Peter Mayiga. Abantu ba Buganda na ba Uganda bajjeko Buvuma bawumuleko. Waliyo hoteli ng'eno Palm Resort. Bintu bya mulembe.
oli muzadde ng'okyalemereddwa ku ssomero kimu oyinza otwala omwana wo omwaka guno? Nsonga ki ekyakulemesezza? School fees bakusabye nnyingi? Olugendo lunene ng'ebyentambula bikyakalubye? Nandi ky'onoonya essomero erinaalabirira obulungi omwana wo? Okuviira ddala ku by'okusoma mu kibiina, okuzannya n'okutumbula ebitone, ekyokuddamu si kirala. Ly'essomero lya Prudence Junior School Empoma Mukono lisangibwa ku luguudo oluva e Mukono okudda e Kayunga, nga wakayitako mu katawuni k'Ekisowera opposite n'Empoma Girls School. Prudence Junior School liri mu kifo kigazi bulungi era ekisirifu, ate nga lirina abasomesa abakugu ddala. Ebyokwerinda ku ssomero biri gguluggulu, ebyentambula babikolako anti emmotoka ezitambuza abaana weeziri. Essomero lya ddene boarding nga mu kaseera kano okuwandiisa abayizi kugenda mu maaso awo ku ssomero. Liwandiisa abayizi okuva ku daycare, nursery paka ku P7. Ebisale birungi ddala ng'abaana abava ewaka basasula emitwalo 3 gokka, ng'ate bo ab'ekisulo basasula emitwalo 6 gyokka. Abaana balya bulungi ne bakeera ku ssomero nga basanyufu. Gw'ayagala okuwandiisa omwana n'okumanya ebisingawo, kuba ku noti 7 noti 1 29 92 38 oba noti 773 noti 62 21. Prudence Junior School, tuwa omwana wo tumusomese, togenda kwejjusa. Our dear parents, thank you for paying us school fees, and we still need your support because education is the key. May God bless you